abantu abali eyo mwenna bamaama ne bataata mwenna abandaba. Mannya gange yenze Nnaalongo Nabwami Juliet. Nasaba abazira kisa mwenna abali eyo abandaba munkwatireko. Mulaba neewaayo abaana bange saabasuula. Ne bazimbira ennyumba ng'eno gye musobodde okulaba munnyambe munkwasizeeko. Kuba nfuna buzira kisa asobola okunteerako ebibaati n'ettundubaala lyennyini linjokya lyonna lyazzeemu n'ebituli. Wano tumazeewo omwezi gumu n'ekitundu. Annyambe ankwasizeeko oba ayinayo ku bibaati ebikaddekadde naye bambi tufa munnyambe bamaama ne bataata nga nkoowoola bamaama Fiina mwenna abali eyo nsaba munnyambe munkwasaganizeeko nazze ensobi. Kuba singa kati abaana bange nsobola obbalabirira obulungi naye nsaba bakyala bannange mwenna muyigire ku nze nti abasajja balimbalimba sirikiddira bannange. Wakati kyattajjusa genkaaba genkomba. Abaana bange singa osanga basoma naye kati batudde bannuma. Nga bw'ogattako n'olubuto mu ddwaliro bangambye paaka yo singizi ngende epaakinga ensawo naye ne byenteekamu sibiraba wadde akasuuka sikalina bakama bange mbasaba munkwasaganyizeeko munnyambe. Nsobole okufuna akasuuka ke ntwala okulaba nga nsumulukuka kuba olubuto lwo lunnuma wenjogerera naye abaana bange mbaleseewa nja kusanga ebisolo bibalidde. Nsaba munnyambe munkwasaganyizeeko bamaama Fiina mwenna bamaama bannakazadde b'eggwanga. Mwenna abali ayo bemmanyi ne besimanyi mbakubira omulanga. Mujje mutuyambeko. Eyanziza nnyo neeyanzeege bamaama ne bataata. Maama Fiina ali muzungu mwenna gye muli mujje mbalajalira bamaama ne bataata. Ekyokulya tetukirina tusiibirira amazzi nga bikera abaana ne bansamba mu lubuto naye sirikiddira kye nakola ekyokuddamu okuzaala. Mbaneredde bannange. Sereko. So baganda bo kino kye balya. Even you. Yes. As lunch Yes. Even at supper. and even supper. Yes. Every day. Yes. How do you survive? Sometimes you can go to people's gardens and we steal some jackfruits. Just to steal. Yes. You don't just ask them to give you. Yeah, and they leave some because their gardens are too far from their homes. So that's why you use that chance Yes. to go and survive in that way. Yes. Do you know Luganda very well? Yes. Okay. Kale, emmere y'abantu tetugenda gidibaga. Ojjawo ekirowoozo ky'okugamba nti okuba bbulooka. Nalaba wali eri abasajja nga bakuba bbulooka. Nange ningamba maama nange kanzije nkube bbulooka wano eno we naaba nfunyeemu ssente nga ngenda ku ssomero. Naye ate sisobola zookya naye zenkuba zeezaate kasimanyi bazikuba bulungi. I'm sorry to ask these guys, munsonyiwe. Wakati nga like engeri gy'olyamu ofuna amaanyi agakuba bbulooka.
bwe tufunye ekyokulya naye tuba tetufunye enkuba. Naye muba temufunye kyakulya. Weekakana okuba bulooka. Kugulu ki okwafuna obuzibu? Kuno. Leka tulabe. Bwe baateeka ekyuma kuno tekwenkana na kuli? Kuli kwe kuwanvu? Kuli kwe kuwanvu, kuno kwe kumpi. Kutera okukulumamu? Muviivi. Kukulumira muno maviivi? Kati kwe kugulu kwe kumu kwokozesa mu kusota obudongo? Kiki kyoyinza okusaba abantu abakulaba? Mbadde nsaba banyambe nzireyo ku ssomero n'okututerawo ennyumba. Mbadde nsaba batuyambe n'okufuna ekyokulya. Kiki ky'osinga okusaba Mukama bwe muba musaba? Tuba tusaba batukuume tubeerewo. Kubanga ebisolo bijja wano eno ekiro. N'okuddayo ku ssomero. Ebisolo bijja ssaawa nga mmeka wano ewaka? Ssaawa nga 67. Ez'ettumbi? Obimanyi ebisolo ebyo ebitera okujja wano? Tetufulumanga kukubira. Naye nga bijja ne bituuka ku nju? Abato baba beebase? Bo tebamanya byabaddewo oluusi? So gwe ne maama musula mulaba? Enkuba yali etonnyeko nga muli wano? Embeera ebeera etya ng'enkuba etonnya? Tukwata obutaasa n'okulembeka amazzi agabeera gayiika mu nnyumba. Mu kiro? Nga bwe mugayiwa? Olunaku maama lwe yakuleeta wano wasooka kulowooza ki? Nali manyi nti no waliyo ennyumba. Lwe twagenda okutuuka nga tewali nnyumba. Maama n'agamba tugenda kusiba amatundubaali. Nga nago gaali tegaliiwo. Tusooka ne tuteekawo ebintu ne tutuula. Enkeera waalo ne wabaawo abatuwa amatundubaali. Tusiba ennyumba. Wasavaivinga ng'otya nga maama ali mu ddwaliro e Makindye? Nali nywedanga mu zi wooteeri maama ze yali atera okugulamu emmere. Neewola emmere. Oli kusimbwa oba bw'ofuna okulumizibwa mu kiro oba mbudde nga buno okiyitamu otya? Era lunnuma amakato gannuma dda. Binnuma n'ensinda ne nzikakkana siina kyakkola. Ne ntuuka ne nnyumiza omwana wange ow'obulenzi nkirabayo kyendimu. Era kati gwe nnyinawo ye munnange. Twewuunaganya. Mugamba mwana wange bwe nfa nga munziikanga awo kubanga sikyalina pulaani. Ow'emyaka 17. Obulamu bugaanye waffe bangoba ne banneegaana. Lwembala ngamba nsumulukukadde naye obuzibu bwe nnina n'obugoye sibulina wadde obusuuka kati omusaayi gunvaamu
Wentambula ne ntuuka mu kafene kali ne nninnya olusozi ng'omusaayi gutandika okunvaamu kulootisi. Yeyo embeera gye mpangaaliramu taata. Sirinawo wadde akasuuka. Kyokka mu ddwaliro baŋŋambye mbu nno paaka eya Singizi mpaakinga ensawo ya bbebi. Amadwaliro bagambye ekiseera kisembedde. Ne baŋŋamba n'essaawa zino olusobola okugira. Okuluma. Lusobola okunnuma omwana akuze. Mu ku 37 weeks abakyala bazaala. So kati bagambye paaka yo Things up to now tonna parking. Sirina wadde kyennyina wadde akasuuka. Saba abawuliriza bannyambe oba walinayo obugoye bwafunda mwana bannyambeko naye essaawa yonna ebyange bibiri. Lubuto lw'abalongo. Kubanga lunnuma n'essaawa zino nduwulira naye abaana bo mbaleseewa. Lunnuma. Okuva ku makya baalidde ki? Tebannaba kulya, tebalina kye baalidde, ne bw'obabuuza baabwe bawaata biwogo. Balina kye baalidde. Wadde osuubira bbawa ki ekyemisana leero? Kibawaata ebyo ebiwogo era nga woobiraba. Kati awo Ayitawo omuntu n'ayitawo n'atubaako kyatukiinyeeyo, oba tewali atukiinyeeyo nga tubeerawo ng'ate nange bano bansamba munda. Ange ntunuulira batunuulire nga bwe mbakwasa essaala. Baŋŋambye ebifene eyo ku miti gye babadde babibba nti byaweddeyo. Kale, abasinzidde yonna gye mutulabira n'okutuwuliriza. Wano wendi ndi Nakawuka, side zene akatundu oba akaalo bakayita Sakabusolo. Wano woolaba emabega wange maka ga muntu, nnyumba era musulamu abantu. Omukyala Juliet ani? Nabwami. Mwawangaalira n'abaana be 3 n'olubuto lw'abaana balongo ate nga n'abaana baalina already balongo. Story ye erina engeri gye yandeetedde okuwulira nti sisobola kwebaka tulo wange nemba nga sina kye nsobola kukolera mu kyalo ono okuleka okuleeta emboozi ye n'okuleeta embeera gy'ayita mu kaseera kano tukwatize wamu oba oliawo Mukama nga ye mubeezi tubeeko kye tukola eri obulamu bwe. Okusinziira ku bulamu bwannyumiriza bwawangaaliramu era naawe bwagenda okukunyumiza. Ekibira kiri kyolaba ekya Kalitunsi kiriraanye ekisaalu ekikonekitinga ne Ntebe Express Highway, wabula ekiro ebisolo ebyenjawulo
bijja wano wabeere waka ne bitandika okuba nga bimukolako effujjo, kitegeeza nti embeera gy'alimu ya bulabe. Mukyala muzito, story ye ey'eddwaliro yo yokka yennyini etumenye emitima ngaffe aba Viki Exclusive tugamba nedda katujje tukirale ng'olugero luno naye nammwe, then tulabe kiki kye tuyinza okukola nga community okusobola okukyusa obulamu bw'omukyalo ono. Eno poloti kya mukisa mulungi nti mu kaseera ng'akyesobola, mu kaseera ng'akyalinamu ku maanyi, yasobola okukola akasente ke n'agula poloti eno eri 5/5 waneeno saidi z'e Nakawuka. Ekyenjawulo nti bwe bamugobye mu nnyumba oba bwe bamugoba mu nnyumba gye yali awangaalira mu bitundu by'e Makindye mu Kampala, yasalawo abaana be n'abaleeta mu kifo kino nga kikalu nga n'omuddo mweguli, n'agamba nedda kambeere wano zaani okusula ku lubalaza oba okutandika okuwammanta obuwammansi ku mayumba ne ku streets ez'enjawulo. Kale muneegatteko oba oli awo tutandike emboozi y'omukyalo ono. Nyabo, nja kusaba ojje wano woosula. Ye taata. Awo wooli oggalawo otya? Wano wendi nzigalawo bwe nti ekiro. Nsaba ondageko bw'oggalawo ng'oli n'abaana bo bano. Oggazaawo kateni eyo. Zaawo kateni ne zino enzigi. So otuuzaako mpewo obutabitwala kiro. Ye. So kati olwo oluggi lwaffe tulugadde munda. Taata tuba tulugadde. Olwo nga weebaka n'abaana. Olubuto lw'olina lwa bbanga ki? 37 weeks ne 37 weeks ne 2 weeks. Scan ya confirming nti balongo. Balongo. Wano wazimbawo otya? Nakozesa obutandaalo buno. Ne bwe tuggulawo. Kati olwo buba bukedde tugguddewo. Atulaba n'atuwuliriza, eno y'engeri omukyala gye yakozesa ebintu bye yalina mu kazigo gye yali okubifuulamu ate empagi ezizimba ennyumba mwali. So waddira ebiti akati k'ekitanda. Akati ka kitanda. Kano katandaalo. Ne wansi kano katandaalo. Ne sideboard yange. Nayo neekola ng'empagi. Neekola ng'empagi. Ku sayidi endala. Iye. Then n'okwata sayidi z'eri. Teekawo ekitanda kyange. Kati kano akati nga ndaba ettundubaale nga amazzi gayiika nnyo nnyo. Ku kitanda n'oyongerako empagi endala. Nyongerako wali empagi naye temuli miti. Miti gyannema okugula. Kati ne nteekawo guno gusobole ositulamu amazzi nga gatuyiikira nnyo nnyo. Gabe nga gayiika bbali. N'oteekamu n'omuti omulala. Nebbanda abaana baalireese eggulo. Teekamu omuti omulala. Ti wano mpagi za kitanda. Nawo ze zikola ng'empagi z'ennyumba. Ng'empagi z'ennyumba kano. Naawo. Bulangiti ze nsibisa. Olwo mwebikka ki? Mulimu kukozesa okwebikka endala. Zisinga nazimalamu n'ensigazaawo eyange yiino. Bed cover gye weebikka. Neebikka. So ne side z'eno ennyumba n'ogizimbisa katanda k'abaana. Katanda k'abaana ebeera ng'eyimiridde. Ku katanda k'abaana atulaba. Kati kano akati nakawanika wano bwe nti. Tokajjaayo ejja ku. So atulaba ennyumba eno akatanda ddeeka y'abaana we basula. Ekiringa ekiyinza okubeera ekisenge kwe yeesigamye. Already yo yennyini ye Paul. Kati baakozesa kapeti. Kapeti eyali mu nnyumba. Gye wateekako. Nengisimira ettaka wano. Ebeere mu gundi.
Era amazzi gayitamu ne gayiringita ne gaggukira ebyo ebibalumba ekiro tebikuba kuno ng'abaana beebase wansi oba basula ku butanda bwa waggulu. Tubeera tusaba ssaala bibeera awo mu lujja olwo. So, bwe twetooloola enju eno Mukama akola ebinene era yamanyibwa abeezaawo abantu be. Wano ndaba mataffaali ng'ebintu bigudde nga abaana abalunda ente bayinza essikayo ebintu byaffe. Teekawo emiggo gy'ono omwana omanyi yali mulema. Aliwa ono first born alimu ebyuma bya miliyoni 4 n'emitwalo 15 mu magulu ago. Baamutomeranga wa myaka 9 kati yagita Mukama mulungi bamujjanjabira kkoso kati egyali emiggo gye gyegimu ku tundutundu ly'ennyumba eno. Ati wano ebituli nga bwe mulaba obikola bwoti abaana basobola okubbayo amaseffuliya n'agamba kasombe amatoffaali agabikke wano. Omwana oyo wa myaka emeka? Awezezza 13 taata. Awezezza 13. So n'ateekawo n'amataffaali gano? Teekawo amatoffaali gano n'agamba nedda maama tuteekewo amatoffaali gano naye amatoffaali gaakuba obuzibu nti gamenyeka. Yageekubira omwana w'emyaka 13. Ayagala school fees kudda ku ssomero agamba banne bamulese. Tukoye kakuba amataffaali ago. Naye ngamba maama simanyi kugookya ani anaagagula. Kyagaguba agakuba ne gaatika nga bw'ogalaba. So ebweru w'ennyumba eno structure bw'etiibwa efaanana. Kati eno ye sideboard wano wagibikako ettundubaali. Anti ye bbaati. Lyebbaati. Era bwe tubikula obulungi osobola okulaba sideboard eno nti yekola ng'ekisenge. Ekyenjawulo kwongerako ttundubaali mazzi butayonoona oba olyawo n'okukuuma munda nga si watanga. Era goonoona ettundubaali lyatandise okubeera nga lijjamu omusana. Kati ettundubaali libadde litonnya ne nteekako kino ekiveera. Gayitamu ne gatukuba nga bwe mulengera. Kati wano we wali ekitanda kyo? Ne wano ne nteekawo akafaliso kaya kano nga tuba twagala ggwayo eno. N'osizikawo kafaliso? Kati wano. Kati bw'obikkula bw'oti tuba tulaba bulungi ekitanda. So kitegeeza singa ekintu kyonna kigezaako okujja ne kiyingira wano kigenda direct mpaka mu nnyumba. Oh my God. Kale. Ne side zeeri waliyo amabulangiti g'abaana. Side zeeno? Bannange. Mukama akola ebinene. So side zeeno ennyumba nga bwe nkulaze nti eri maaso yazimbisa kapeti, eri n'akozesa ekitanda sideboard ne tundubaali, wano wakozesa blanket z'abaana ne curtain. So singa omuntu abikkula ekiri wano of course alaba ebiri munda. Kitanda kye kiriyo. Alaba ekitanda. Tekuliiko kintu kyonna. Olunaku lw'ojja wano lw'ozimba ekintu kino. Twakozesa supanda ne tubisiba n'omwana tukiteekamu. Okusooka twasula bweru. Yonna ne zibaluma ne tubisiba ku makya. Engeri gye kiri nti mukyala muzito munzikirize tusooke tugende tutuule atuviire emboozi eno ku ntono yaayo tumanye byajja bitya okuba nti akomekerera mu mbeera eno. Kale muneeyungeko obutereevu. Vidiyo eno ngikoze essaawa 6 ogw'omutuntu wakati mu kuperekekya w'akasana agenda maaso n'okubeera ng'atwokya. Era wano we ntudde situtuddewo lwakuba nti twagala lwa nsonga tetulina we tusobola kubeera nga tweggama akasana
nti oba tutuule mu kisiikirize nze n'omukyalo ono Juliet okwosaako ne famire ye tusobole okumanya embeera eyamutuusa okuba nti ate asula wano. Nze Vicky nkwanirizaako butereevu ku Mukutu Vicky Exclusive yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okwosaako okuba nga otuwuliriza. Vidiyo nkusaba osooka ogimpereka like kituyambeko okuba nga edduka ku misinde gy'amaanyi obubaka buno butuuke kwayagala okubulaba n'okubuwuliriza mukadde. Kizza nja kusaba tonyiga nnyo. Okay. So subscribinga ku Mukutu bw'oba totwegattangako mu butongole osobole okufunanga latest updates ne latest information okuva mu buli kanyomero konna ak'eggwanga Uganda. So Juliet, mukyala Juliet, obulamu engeri gya butambuzaamu. Ndi muvubuka, ndi musajja, naye embeera endeetedde okuba nti omutima gwange teguli kyekimu. Ekyamazima ekyebiri kye mbadde nnyina mu nsawo, omutima mulungi. Esigiri ekyoto kiri ekiriko ng'ekyemisana, nkugambye vidiyo eno ngirekodinze essaawa 6, naye ku kyoto kiri kyolabako ng'ekyemisana kuliko binika ey'amazzi, sigenda na muyita caayi, era nga n'akajaaja tekaliiko mu kiseera kino lwa nsonga tewali we basobola kajja okuleka ng'ate omwana asoose n'abaako gy'atambulira agenda anoonye ku kyalo ewali akajaaja. Wano we yakuba ensiisira ye waliwo estate nene, ndooza y'omu ku bantu abaagula ku estate eno nga be basoose okubeera ku estate eno okugamba nti basulawo. Abalala okusinziira ku kifo bwe tugenda okibalaga bali kuzimba buzimbi. Nsaba sente zino ze mbadde nsigazizaamu ng'omusajja. Nedda teweeyanza ati sisooka owa abaana bafuneko kye bagulako, ebisigadde tofaayo. Mukama ali wamu naawe. Basooke bafune ekyokulya at least for today oba oluusi n'enkya. So kiri fine, kitsoke kiza. So nsaba tutandikiraawo. It's okay. Amannya go? Amannya gange yenze Nabwami Juliet. Nalongo. Baana Kiza, I mean Nakato, Nina balenzi bonna. Ono Waswa, oli Kiza, oli Kigongo. Ate Kato Namugaba. Lembeera nga bwe mugiraba bwentawaanya ye namugabira mu Kampala. Iye. Nofuna omuntu amukuyambako? Amuwa sisita wange noono nali namugaba. Naye namugjayo ng'afaanana bubi nnyo. Era ebifaananyi mbirina wano yali afaanana ne ŋŋamba kambeere n'abaana bange. Otobe nabo. Bantu bagenda ne bakugamba nti abaana batuweeko omu. Naye gye bifundiikirira tewali yakwolera mwana ng'amuzaala. Mwana ne mbakomyawo. Ate olubuto najja ne nfuna omwami. Sooka ne mbeera n'omwagalwa wange yasooka. Ajja n'atuvaako atuwangaalira mbizinga by'ekalangala. Sese eyo. Kati ne tuyingira ekibuga. Twayingira ekibuga embeera singo maaza. Taata w'abaana Mukama yamujjulula bano bonna. Kati embeera singo maaza n'embeera nga mbikooye nga nange neetaaga omubeezi. Nga ndi mukazi mupatikanyi. Tandika okukola mu wooteeri nga neekozesa. Saidi kye Kampala. Nali nkolera Munyonyo. Nasooka ne nkolera wooteeri bayitawo ku Chekeepu. Nkimanyi. Kiza tula wansi. Ekyo ne nkolerayo emyaka gyawera 2. Nenva era nga sirina mubeezi nenzira e Munyonyo. Nayo ne nkolerayo ebbanga nayo lyawera emyaka 2.
nentuuka nembikoowa nenfuna omubeezi. Omubeezi n'aŋŋamba nti naye nze nga tonnankolera kirala kyonna, njagala baana, njagala zadde. Ambuulira nti nyina abakazi bange bana besitajja kwatuukiriza wano, kiba kirungi. N'aŋŋamba nja kukulabira n'abaana bo tofaayo, naye nsooka kufuna zadde. Nze nange naasinziira kuki okukuwa ezzadde nga nange mmaze okulaba benkola ki byonkolera. Nannyamba ekyamagero kye yankolera kunteera abaana ku masomero ga bbeeyi. Yanteera abaana ku masomero ag'ebbeeyi ng'era bw'ogalabye, nange nenfuna essanyu ku mutima neŋŋamba olaba asobodde okunkolera ekintu kino. Musajja yagwana ezzadde ansumulula ebintu, nange nenfuna ezzadde ery'olubuto luno. Naye n'asanyuka nnyo. Olubuto luno lujja nga luntawaanya mu kuntawaanya okungi ne lutuuka mu myezi 7 ne lujja luntawaanya. Ne bantwala mu malwaliro ne bambuulira nga tujja tukola zisikaani. Ng'oli naye omusajja naye nga lumira ssente. Awo n'agamba omugezi ndowooza asikamu, kati Kulisimasi weetuukidde ne bansaba essente empitirivu ku ddwaliro kale lye bagenda okunnongooserezaamu nga baŋŋambye nti nsambya ya bbeeyi. Nantwala ku Malukomu ekibuye. Malukomu nempa ekitanda. Bwe yampa ekitanda nembeera ku kitanda ne baŋŋamba olubuto luli miscarriage. Ne mbabuuza miscarriage nasoma kitono, miscarriage nga sibitegeera. Naŋŋamba lwetaaga kuggyamu abaana bababikke wano, tetusobola bakola ki babikkirawo olwo lusooka mwaka. Bagamba ate nnyina bendese waka babagobye mu mayumba. Bagamba nti abo baveeko, bano abali mu lubuto basinga n'okutta. basobola otwala obulamu bwo, bali baveeko babasula bweru basuleyo. Kati awo nembeera nga neeraliikira, nga buli we neeraliikirira kulotisi nga zijja ne baŋŋamba buli we tukkebera tulabanga bibi nnyo. Teweeraliikirira gumokkakka, nze abali ewaka tebalina kyakulya. Dokita n'aŋŋamba Naalongo gumanze kankwate ekyokulya ggwe wano nkuwenga okole ki olye. Era neebaza nnyo dokita okuva ku Malukomu ekibuye eyannyamba n'ambeererawo mu budde bw'olusooka omwaka. N'aŋŋamba Naalongo tukumanyi nnyo, katukujjanjaba osobole okuwona, abaana bano osobole obbazaala ofune ku baana ab'obuwala, kuba sirina mwana wa buwala. Ekinsibisa oyo enviiri kubeerako na mwana wa buwala kwefaanaanyiriza naye nga mulenzi. Kati ne baŋŋamba Naalongo beera mu kitanda ffe tukujjanjaba, olisasula kibanja mpola ng'osumulukuse. Obanga nsumulukuse bo basooke bataase obulamu simanyi. Kati ne bantandika okunzijanjaba nga bansuza ku kitanda kyabwe. Era neebaza nnyo dokita oyo owa Malukomu, erinnya sirimanyi, baluwa nzirina wano. N'aŋŋamba naye we tunaamala ebbaluwa tujja zikwata tuzisigaze, naye tulina ate okusindika lifaalo okweyongerayo singa biba biganya nga bitulemeredde. Kati munnange nga mbeera ku ddwaliro, abannange bakuba ebivuga, nze ndi ku kitanda, bakuba olusooka omwaka, nze ndi ku kitanda, bano basula bweru. Ebweru ludda wa gye baali basula gye wabaleka? Badde tupangisa Makindye. Makindye opposite Honorable Sewanyana. Naye nze nabaleka mu nnyumba okugenda mu ddwaliro. Chairman n'agamba nti Naalongo aveeyo, abaana abatwala ssente bazimulekere. Oli ye yali alabirira bano? N'oli omulala? Yali oli wa myaka emeka first born wo? First born wange yawezezza 13. Omwana wa myaka 13 mu kibuga ye yali alabirira abalala 3. Kati ne baŋŋamba kizza tuuloterere mutule bulungi muterere. Muleka azanye, it's fine. Kati ne baŋŋamba naye nga
talina kyakulyesa baana. Nasanga yeewoze ekyalo kyonna nga amawoteeri nga buli woteeri agituuseeko era amabanja gonna gyegali batubanja twadduka nago. Woteeri zonna nga baŋŋamba Nalongo kulikayo wazaddeko nze ate mukyandaba ti omwana wo teyakoze kugenda nga yeewola buli wamu aliise banne. Kati bano bajooga mukulu waabwe bamusamba emiteke. Enjala we baluma bo nga bakaaba ffe tuwe emmere. Tebabimanyi ebyo bo le batalidde le bamanye ennaku. Akati awo oli n'atandika okunoonya n'eminywanyi gyange gyonna gye naleka eyo. Abamu baba tebalina embeera nga bwe mugiraba yakasana. Akati abaana bange nga bafuna akamere ke balya naye amabanja nagalekayo ku mawoteeri nadduka nago sijja kulimba Mukama ndaba. Ansaasire busaasizi. Jangudde eno. Kaakati ne batugamba olwose n'okomawo kyeyamaani. Twate kubona lindako mu ddwaliro olubuto lwali mu mbeera nnungi nga nvaamu clots. Nanga Nalongo ekireese obuzibu kweraliikirira kugoba mu mayumba. Pressure ne stress. Ne banga naye bulijjo otera okubeerayo bati naye leero kisusse. Kizza tuula wansi. Nanga leero kisusse. Naye leero tetugenda kukuta tukwatidde mu ddwaliro kwe bayita okukwata. Ne baŋŋamba kati bw'okwata ekkubo n'ogenda ng'obuuka mu binnya bwe bati ogenda kufuna obuzibu obusinga ku buno. Beera wano ofune bed rest. Tukujjanjabira wano nga bwe tukujjabirira. Konze sina na kyakulya baddokita. Dokita n'ayita omukyala afumba mu kiyungu. Nnyaba afumba jangu omukyala ono omulaba ali ku kitu. Konze nzaabe waffe bonna bangoba ne banneegana nti tebanzaala ne baŋŋamba buuza amalaalo ga kitaawo mu luggya gakulage kitaawo akuzaala nga maama yennyini atuzaala yagamba. Sina n'omu gwe nalaba. Nga baŋŋamba tujja kukuwa ekyokulya guma. Sobole bleeding okudda mu nteeko. Nabeera nga banceekinga bampa keya. Ne bandabirira naye nga sinaawadde 10 ne baŋŋamba gukkakkanye nti gukkakkanye. Ne baŋŋamba kati ennaku ze twali tukugambe okubeerawo zireke kale koma ku nnaku 4. Kati ddayo olaba ate ku baana embeera gye balimu. Dokita n'ampa transport n'enzirayo ne ndaba abaana. Tuukayo abaana bagamba era bakyaliwo ne batugamba chairman mufulume. Chairman n'akugamba ofulume nga landiroodi otannagoba. Nga yangoba dda tuli mu nkwatiraako mutulaba ne kkanula mutuyambe baatugoba ku Kulisimansi nga tennaba kutuuka. Tinze ate netandika okulwaliramu ebyo ebiseera ne bagamba neerwaza. Nga nkwata n'ekigoye kino n'enteekayo n'enzijjayo omusaayi bwe bati n'embalaga. Nga byonna tebabiraba. Chairman n'awumbirirako n'abagamba mumuleke amale okuva ku ddwaliro nga balaba abaana basulawo bokka. Tiwe navaayo ne bagamba bifulume. Tubifulumya ngamba chairman nti omwana oli yaani? Omwana wange ye Nsereko. Nsereko? Nsereko ne bw'ogenda n'ogira ng'oliko somewhere. It's fine. I'll call you. Ntwala omuwaatira ekiwooga ekyo anjala emuluma. Nsereko. Twala omuwaatira ekiwooga ekyo mu kafe n'enjala emuluma. So kati awo aba ali kunoonya kyakulya. Anoonya kyakulya. Kakati nga bendaga basajja, chairman musajja ne maama we mukazi. Okubakakasa nti teweerwaza. Ne basiriikiriramu awo n'enzirayo okufuna treatment paka ye banzijjako bino bikkanula. Ne bagamba naye wadde okomyewo Nalongo mufulume tebabaggyeko abalala babakwatira ebintu mu nnyumba olwo nno batubanja emyezi 2. 15 mufulume. Bwe mutafuluma ebintu tubiwambye. Nga tufulumya bintu nga tubifulumya. Awo omusajja ng'ali luddawa taata lubuto. Omusajja anti omusajja baddokita bwe baamuyita ne bamubuulira ssente. Awo we yabulira. Ongambe olubuto lw'abalongo. Olwo oluliwo. Bakugamba ddi nti olubuto lw'abalongo lw'olina? Sikaani zonna ze nnyina bwe ziraga ssebo. Nze okuva nga olubuto nga luntawaanya okuva mu wiikisi 3 awo wonna nga simanyi naye okutandikira ku myezi 5 bwe bakiŋŋamba n'akimanya. Tusobola okulabako ku sikaani ezo? Sikaani ezo
bwe ziba teziri wala? Ezimu naye simanyi kati we biri bulungi. Basobola okugira nga bazikebererako bwe ziba nga teziri wala nnyo? Ebyokusenguka. Okay. It's fine. Tujja zibawa. So taata lubuto bamugamba nti olina balongo ne bamukuwa n'ebbiru y'eddwaliro n'embeera gy'oyitamu awo yakoma. Teyadda. Omusajja wali tomanyi gy'abeera? Lwaki musajja tewafuba nnyo kumumanya abantu be baganda be Era nange benkibuulira baakinnenya nnyo naye nga ŋŋamba nazaala wange yafa sezaala gy'ali naye nga yatunda ebijja byewaabwe byonna n'abimalawo asula mu kiyungu. Sezaala ye yatunda? Naye akaddi yakwata kaggo naye talinayo wadde omunwe gw'ekibanja wadde abakazi nti oba abapangisiriza wano be bamuwasa. Sezaala? Taata lubuto. Taata lubuto? Taata lubuto yakwanira oba yaganziza mu kazigo ko? Mu muzigo gwange n'ayingirawo n'atandika okutuwa obuyambi nga ndi singo maama n'abaana bange. Nandaga okwagala nga bwe nkukulaze nti ajja kunsomeseza abaana n'obbalabirira. Era n'abasomesa nga bw'olabye. Atulaba n'atuuliriza abaana bano b'olabye wano abasomesezaayo omwaka gumu. Abasomeseza mwaka gumu. Naye essomero ly'abataddemu essomero libadde si ttono. Hillview Primary, essomero ly'omukulu Lugonvu. Oba mumanyi omwami wa mwana wa taata, mwana wa dadi. Abaana bano gye babadde basomera okusinga n'ewaka wano boogera Luzungu. Ekitegeeza nti omusajja yatuukiriza mangu ng'agula obwesigwa mu ggwe. Abaana n'abatwala buli mwana ng'amusasulira. Abaana bana. Yali musajja nnyo mu kaseera. Abaana 3 babadde asasulira oli namugaba wa sisita wange. So chairman akugamba tikkamu ebibyo. Chairman angamba Nalongo tikkamu ebibyo nga mugamba chairman obutundubaale bwennyina bwa kasanvu buli bubiri nsaba yoona nga Nalongo sirina. Muga chairman musazeewo ngende bwe nti bandininze ne mmala okusumulukuka nga nywera wano eddagala mu Kisenyi nga nviira wano kumpi. Nanga yo poloti wagigula wane mubuulira. Eno poloti wali wagigula ddi? Poloti akapapula kubaddeko date nagigula mu gwa 10. Mugwa 10. Bwo obusente wabukuŋŋaanya? Anti kati engeri ono gy'abadde ateekamu abaana bange ssente. Kati nga nze nkola safaali. Ng'okola mirimu ki? Atoliyo tugambe olwo wava mu kukola mujja hoteeri. Nadda mu ngoye. Mu ngoye zitya? Buno obw'abato obw'abawala basekise. Ntunda kamuukamu ddo tuddo nkeera n'engera n'ensuubula mu owino. Kamuukamu n'enkalondo oluusi n'ogwa n'embatemu. Kaakati n'ogenda ng'okonkona mulyango ku mulyango. Bano abatunda abatusanga ewaka. Era ze zimu zezo eziri mu kutiya omwo. Already n'emmaali okyayinawo? Nkyayinawoko mu kakutiya kaakaawo. Era bwe nsumula obirangera kaalejjalejja obugoyegoye bw'abaana abawala abo abavubuse abo. Nga ntwala eyo Kalangala, Ssese, bw'okolera mu Kampala obusente butono. Twala eyo ne mugamba nze ngenda kukoleranga safaali. Omusajja? Nangamba safaali nze sibyagala ko nze gwe oba tojja kubyagala nze yeewampa ssente. Nangamba safaali ludda wako nze eri ku bizinga. Ne ŋŋenda nga nkuba wiiki n'enzira wiiki, nkuba wiiki n'enzira wiiki obutatuula. Era nga nfuna obusente bwange nga tabulingiriza. Ngeri gyampeererera abaana ate nga babeera mbisula eri Masaka. So kati n'otandika okuŋŋaanyanga osevinge ng'akasente. Ye teyabumanya nti nnyina bumeka. Kati we nabuweza ne mugamba nsabayo nfuneyo ka poloti. Naye nze simanyi bya poloti nsaba kumperekerako. Ontwale gye batunda ba poloti ab'amazima. Kati
batupimira notupimira mita nga bazibba nze sibitegeera nyambeko namuleetera wano yakola ki yalabawo era amanyiiwo ne mu kupima yaliwo naye nga ye talinaako wadde nti nno 11 n'egundi ogirabye byange. Wagulawo sente? Nagulawo baŋŋamba wa miliyoni 5 baŋŋamba eri wansi wa miliyoni 4 eno waggulu wa miliyoni 5 ne mbagamba wansi amazzi okuyiringita nga gagendayo mbagamba mumpe nange ku waggulu yampa waggulu ne bana naye siweera nnyina miliyoni 4 nga bw'obirabye nesasula miliyoni 4 ne basigala nga balansi wa kakadde kamu. Kati kijja kintuukako nkubira omusajja oyo mugamba nti taata bangobye mu nnyumba nakava ku bitanda naŋŋamba Nnaalongo kwata ekkubo ogende mu polotiyo. Taata lubuto? Ono wa poloti eyabaguza poloti. Bangobye abaana tusula bweru nabo naŋŋamba genda nze sikkiriza bantu kubiyingira mu poloti omwo nga tebannaba naye ku mbeera gy'olimu genda oteekemu ekibaati weebake nga n'ekibaati sikirina nnyina ttundubaale nti genda ojja kusasula mpola mpola era egundi eyo tekuliiko mukono bajja kuguteekako nga nkamazeeyo naye yanzikiriza okuzimba obusobozi obuzimba nze atabulina sinaba kufuna byetaago nenkubawo kino kati wetugwa n'abaana ebibe bijja ekiro. Katono nnyo muvaayo mutya eri mumaliriza mutya ne chairman ye ng'atugamba tugende nemugaya chairman emmotoka eramula emitwalo 15 okudda eno ejjungo okuva e Makindye kaakati nemugaya chairman mbigatagattamu sibitegeera nange Nnaalongo nze awo ensobodde okuyamba baana bujja ennaku zino zonna oli mu ddwaliro babakwatiriddeko nga tebabafulumya naye kati babafulumizza kaakati sirina kyakukolera oli baagala nnyumba yaabwe emitwalo 3 nenfuna emmotoka nenjiteekamu ebintu asina wadde 10 nemugamba gindi gyendaga nakawuka nendeeta n'abaana bagamba mama tulaga wakonze waffe mu kyalo tuuka wano nga balaba tuyiwa mu kisaka ebintu kakati abaana ne bagamba nti nno maama ng'ensiri nnyingi nga zonna zibagwira bugwizi ziva mu swampu omwo twatuuka kiro ssaawa 6 tusobina kye tusobola kukola ne babikira ibulangiti ensiri zonna ne zibagwako bweziti era ng'ekiro bwe zitukola kakati awo enkera kwe kusiba ebitanda ebyo ne tubiteekawo. Olwakuleeta ssente wazijjawa? Omusajja yaŋŋamba aleetera emitwalo 15 mugamba taata nga bondaba nnyamba nja kukola emitwalo 10 ne tutuuka wano omusajja ne mugamba nti omanyi okwewola ku Airtel naŋŋamba nti byonna bimanyi ne kwemutyeni ne mugamba nsaba kuneewolera kuno emitwalo 10 naŋŋabula Nnaalongo osobola abasajja bali bali mu kummanja ssente gw'oli mu kuŋŋamba ebyo ng'akwata ng'aginyiganga neewolerako bampa emitwalo 8 engeri okumpa ssente ezo baali balabanga essimu eyo ono wansindikirako ssente nga ngikozesa nnyo okusindikira abaana fiizi ne basobola okumpola kati kampuni we yampola eya Airtel nakati sinaba gisasula nenzimuwa naŋŋa zino ze ssente zompadde naye sijja banenya kuba era ne wembalese ndabawo mu kisaka nasimbula emmotoka ye naakola ki n'agenda neguno gwakataddanga muttu banja taata naye ng'embeera gye tulimu mbi awo tusabira abatuuliriza batuyambeko bagenda tuyambako kinaasoboka. Bukeera ku makya wababikkira bubikiza abaana wababikkawo bulangiti mu kisaka awo ye taata ne bukya ku makya n'opulaninga ki ng'olwo obwongo bukuwaaki nga tewali kyebumpa nga kyebumpa omwana ng'aba maama tuteekemu ebitanda nga tubisitula awe tubiteekamu kati ng'abaami abajja ngaabo bwe mubalaba abo abasimbi bana bali kulambula poloti era n'okwo kuliko omu yowa cekiti bambi bw'ojja ne tutuula muli muti tutuula wali mu kati wewali akasiikirize tubeera mu kwebaka n'abaana biki bwe bajja ab'enjawulo bajja okulambula batuwaayo ow'ettaano ow'essatu tusobola okufuna kye tubaliisa abaana kati lwe batazze kati ennaku zino baludde okujja kati
bwe mumaliriza enkeera ku makya musitula ogamba nti katuseetinge kati wano ennyumba. Iye kati ne bajja banna abakyala bonna abakyeyamaani nambuuza nnyabo poloti yeekoma ne njibalaga nabo nga kye banoonya ndowooza bannyambeko nti oba nga bo kye baagala nti bwe bagamba kale kuno nti omuntu alemereddwa bamugula nze si kyekyali ekigendererwa kyange ate ngule nkole ki otunde kubanga nali njagala nkuŋŋaanyizeewo abaana bange mbeere n'abaana bange. Kati abaasooka okujja okulambula wano baali bamanyi oyagala baguza. Nagamba n'omukyala tumuguleko ye alina kyenkana kino tebamanyi kyennyina kyenkana ki agenda okipimapimamu ndowooza nga balaba katono kye balina kye baŋŋamba. Naga ffe tubaye tumanyi nti oba oyinanga 10 ku 50 otuguzeeko kati bw'otuguzaako ofuna ezizimba agenda olaba nga kyennyina kitono tebalina kye baddamu tebasobola kasalako. So n'osimbawo kino nsimbawo kino nga yennyumba nga omu ku batuuze abasoose eno wansi. Ekiro ekyasooka kyali kitya? Ekiro ekyasooka kyali kibi nnyo lwe twajja mu mmotoka kubanga ensiri zonna zaaluma abaana bonna ne balwala ne mbambusa wali waggulu luvannyuma lwa wiiki emu bonna nga balwadde bazimbye. Ne wabaawo omukyala n'abaleeterayo awo ku butimba obuyuliseyulise ne mbasibirayo. Ebibe bivaawa? Ebibe biva eyo wansi eyo ku lusaalu eno? Biva eyo wansi. Waliwo n'ebisolo ebirala mutabani wange abimanya amannya nze mbyerabidde babiyita nabyo bikaaba ekiro. Bimanyi okujja ne bituuka wano? Bituuka awo nga bikaaba kale ndimbulabe bw'amaanyi nnyo. Tebigezangako kuyingira naye ng'abantu baagezaako okujja otutiisatiisa nga bayiwa enfuufu ku matundubaali. Abantu ate baliwa? Simanyi oza bali baagala tulemesa nga bayiwawo enfuufu ekiro nga mwebase balaba tetulina kye tukola tebaddamu. So kati obulamu y'engeri gye butambula. Taata w'omwana w'olubuto toddangamu muwuliza? Nawe yankubirako ku ssimu ng'eri private. Yankubirako ne mugamba nze nagenda ndi wange. Yali akubira kugamba ki? Nga mbuuza mbeera ki mwendi. Ne mugamba watusuulawo tewakyali kyakukola Mukama ye mubeezi buli kimu ajja kukikola. N'agamba mbu kaalinda alaba abaana be ndizaala. So kati naye yalinda kimu kulaba baana baalizaala? Abababe. So ololongoosaako wano ku mumwa bw'oti? So okuva ku olwo abaana yali takakasa nti babe? Yagamba yali akikakasa naye kyekyo kye yanziramu ng'akubye essimu okwebuzaabuza ng'omugambye nti watusuulawo. Nemugamba nze gye ndi eno ewange mu poloti yange. Teyakubuuza nti oba wazimbamu? Teyambuuza. Teyayagala kumanya details? Talina ky'amanyi. Naye nga mbipositingako okwo ku ssimu. Amannya g'omusajja yaani? Kayongo Vincent. Mwami Kayongo Vincent, essimu eyo gye yakubirako tokyasobola kuddamu gikubako? Private. Yajja teraga nnamba? Saakidda toddamu mukubira. Tukusaba mwami Kayongo Vincent, bw'obanga gy'oli munnange omukyala embeera gy'alimu si nnungi. Oyinza okuba nga naawe embeera gy'olimu si nnungi naye lowooza nnyo ku mbeera y'olubuto omukyala ono gy'alimu, gy'awangaaliramu n'ekifo gy'asula oba mwakuumira obulamu bwe n'obulamu bw'abaana bo abali munda mu lubuto. Olwedde omusajja yali akimanyi, yagenda akimanyi nti olina lubuto lwa balongo.
era nga ne gyali kati yatya nnyo. yali tasuubira balongo. Naye yagamba ewaabwe tebatera kuzaala balongo. Kyokka ate n'otamujjukiza nti ate gwe wazaalako abalongo? Abalaba mbayina ffe ewaffe tubazaala nnyo. Ewammwe muzaala nnyo abalongo. Okay, kati yaligumidde ku ekyo. Oba yadduka lwakuba yategeera nti oyina abalongo nga ye si kye yali ayagala? Simanyi, ne ssente zaali zitandise okukendeera nga neewaka era takyasapootingawo okutuuka okubanja ssente ezo zonna ez'ennyumba. Onnanga emirimu gitandise okukendeera ndowooza. Kati webukeera ku makya wano luziba lutya muzuukuse? Tuzuukuka ne neeyira ku bidagala ne ŋŋenda ne ntwala akafaliso kange ne neebaka wali mu muti. N'abaana ne tubeera nabo wali mu muti. Mutabani wange n'akuba amatoffaali ne basomba amazzi. Ne mbagamba mugende musombere ne ku bantu amazzi. Naŋŋamba maama tetuusome ko nze mwana wange omukulu gwe obitegeera. Omukulu wa 13. Naŋŋamba maama abaana bali wala. Baye abyogera mu Luzungu naye nga mbimanyi kuba nakomako mu siniya 3. Naŋŋamba nagenda okutuukayo nga sobola bakakinga maama ko nze kati ky'olina okukola kuba amatoffaali tugatunde. Bwe tugatunda naye abagalaba bagamba malungi naye si mookye. Naye ate ekirala gaatika omusana. Talina kyagabikkisa. Ate engeri gy'agasamba n'ebigere by'ogenda biraba birimu ebyuma kati. Munda mulimu ebisala muno mu poloti muno mu ttaka mulimu ebisala era erimu lire yalivuddeko. Ebigere byokoze ongambye byabaaki? Bamutomera emmotoka accident nga wa myaka 9. Atubeera Makindi Ruwafu. Bamutomera kati abamutomera ne badduka. We badduka nempokya n'omwana omwana n'abeerawo. Omwana ne mmutwalira abaabukedde TV. Aliyo omukyalo omu ku Bukedde TV. Mwana bamujjanjabira Ntebe Kkoso. Ddwaliro ly'Abamagumba Ekisubi. Kati bamuteekamu abazungu ebyuma ne bagaba buli luvannyuma lwa mwaka nga gumu tubeere nga tuvisitinga kola renew. Era buli luvannyuma lwa mwaka naye atambula bulungi. Labula okudduka takusobola. Era ku ssomero gye mba mututte mbagamba nti ontasamba kapiira. Teyeetaba misinde. Teyeetaba misinde. N'ebyo byonna bikola ng'abaana abalala. Kale amagulu ago agaakosebwa agalimu n'ebyuma kumu mu kaseera kano akemulimu ak'obulamu bwe muwangaaliramu okugulu okwo omwana kwakozesa okusamba eddongo erikuba amataffaali. Agamba manyoonya fiizi kusoma. Fiizi maama abaana baatandika nga 2. Liwawulira akayimba nga kayimba agamba mawulire abaana bansomako. Ng'agasamba mu musana ng'agasamba ne batoobe nga basamba nga we baleeta amazzi we bayiwamu. Naye gaatika omusana olw'ebibikka tebiriiwo. So intentions ze z'okkuba blooka si kuzimba wano wabula kutunda blooka addeyo ku ssomero. Agende ku ssomero si kuzimba wano. Asoma mu kyakumeka? Semi-candidate essaawa zino. So yayingidde primary 6. Luli abadde mu P5 ng'alina emyaka 12. Kati awezezza 13. Semi-candidate primary 6. Era ng'ono abadde muyizi ku Hillview. Wagezaako okwogerako n'abakulu b'essomero? Nagendayo nenjogera nabo. Nayogera nabo. Era abo abaana baali batukwatiramukko ku ssente. Kubanze yali ampeereddeyo omwana omu ne bagamba bonna tubaweeyo. Bwe twabawaayo nga bannange bawa ssente endala nga nange empa ndala. Ezakwegayirira nkwegayiridde. Nga ffe tuwa 7 ng'abalala bawa 85 nga Hillview bw'esasula. So yakwatiramu. Nage yankwatiramu olw'omuwa abaana abo 3. Kati twagenze okuddayo era nkwegayiridde mbalaga byonna ebitundubaali. Nga nabo embeera yakunoonya nga bagamba maama nsereko kyekyo 85. Ntuuka okujulirira nti ne bwe mba nfunye essomero lya ssente mmeka agende naye nga ne requirement simulaba wadde ekitabo olukya lwembala ngamba nsumulukuka ddi naye obuzibu bwe nnyina n'obugoye sibulina wadde obusuuka.
kati omusaayi gunvaamu. Wentambula ne ntuuka mu kafene kali ne nninnya olusozi ng'omusaayi gutandika okunvaamu kulootisi. Yeyo embeera gye mpangaaliramu taata. Sirinawo wadde akasuuka. Kyokka mu ddwaliro baŋŋambye mbu nno paaka eya Singzi mpaakinga ensawo ya bbebi. Mu ddwaliro bagambye ekiseera kisembedde. Ne baŋŋamba n'essaawa zino lusobola okugira. Okuluma. Lusobola okunnuma omwana akuze. Ku 37 weeks abakyala bazaala. Ale muddeeyo mutuule bulungi. Washa agenda kushala bantu. Washa tagenda kushala. Washa toshala munno. Oli bulungi muwogo tosala kizza. Kale nja mukubaleeta akambe musonyiwe. Kale genda osale. Genda osale oli. So kati bagambye park your things up to now tonna parking your things. Sirina wadde kyennyina wadde akasuuka. Saba abawuliriza bannyambe oba walinayo obugoye bwafunda mwana. Bannyambeko naye essaawa yonna ebyange bibi. Lubuto lwa balongo. Kubanga lunnuma n'essaawa zino nduwulira naye abaana bo mbaleseewa. Lunnuma. Baana mbaleseewa ekiro ekyo. Era ovudde otya eno? Nvudde ntya eno. Kuvaayo teyandibadde ensonga naye mbaleseewa. Ku bisolo ebirumba ekiro. Ebisolo bino bye mpulira ebikaaba ekiro naasangawo n'omu bonna nga tebabalidde. Ebintu byange okubibba. Ba wano w'osegulira ekigere bwe bati kuba kubibba. Ngeri gy'olabye enzigala gye nzigalawo. Baba bayingira buyingizi n'eri emmanju. Basobola oyitayo. Wonna ne batwala ebyo. Byonna bayitayo nga w'obirabye. Naye nga mbimenyekedde mu maanyi mangi. Tuukaawo. Ekyemisana balya ki? Abaana. Mbeera w'obalaba bakutte ebiwogo biibyo. Ebironda awo. Kugambye abasajja bwe bajjayo eno bano abanyoonya zipoloti. Atuwaddeyo eky'ettaano, atuwaddeyo eky'essatu. Batuma ne bafumba obuugi ne bawuuta. Tuba tetufunye atuwa nga batunula nga bafumba amazzi. Okuva ku makya baalidde ki? Tebannaba kulya, tebalina kye baalidde ne bw'obabuuza baabwe bawaata biwogo. Balina kye baalidde. Wadde osuubira bbawa ki ekyemisana leero? Kibawaata ebyo ebiwogo era nga w'obiraba. Kati awo ayitawo omuntu n'ayitawo n'atubaako kyatukiinyeeyo oba tewali atukiinyeeyo nga tubeerawo ng'ate nange bano bansamba munda. Ange ntunuulira batunuulire nga bwe mbakwasa essaala. Baŋŋambye ebifene eyo ku miti gye babadde babibba nti byaweddeyo. Badde batera okweyiiza eyo. Bagenda eyo ne babba ebifene by'abantu era w'ogenda emmanju entuumu ejjudde awo ey'ebifene bye babadde balyangako. Otuuka w'obiraba emmanju w'ennyumba yange awo. N'ebiwogo ndowooza babimazeewo. Bibaddeyo. Kati olw'enkya tomanyi kiki kye banaazaako. Tutunula lwe tubala abajja yazzeeyo n'atuwaayo nga tweyisa akawero mu maaso kye tuba tulina okukola kikwata bulungi. Ate ebintu byeno bya bbeeyi tebiringa byeri e Kampala. Buli kimu kya bbeeyi kya buseere. Kitegeeza amaaso gaba ku kkubo. Gaba ku kkubo nga tutunuulira ayitawo. Ekyamukisa omulungi ekyatuyamba nti eno poloti esiteeti nnyingi. Kati ate baba tebazze mu eno. Tetufunayo n'omu atuwaayo kyakulya. Bwe baba bagenze mu zeeri bakoma eri. Kati ate wano baziguze bazimazeewo kati abajja batono.
tuludde okubalaba abajjayo tewali ajja n'atatuwaayo kyakulya munywemu ku mazzi. Kuwaayo 3 awo omanya olunaku luyingidde n'ogulira abaana kye balya. Olubuto olukusimbwa bw'ofuna okulumizibwa mu kiro oba mu budde nga buno okiyitamu otya? Era lunnuma amaka togannuma dda, binnuma n'ensinda ne nzikakkana siina kyakkola. Ne ntuuka ne nnyumiza omwana wange ow'obulenzi nti labayo kye ndimu, kuba kati gwe nnyinawe ye munnange. Twewuunaganya mugamba mwana wange bwe nfa nga munziikanga awo kubanga sikyalina pulaani. Ow'emyaka 13. Obulamu bugaanye, waffe bangoba ne banneegaana. Ewammwe ki ekyaggobya? Maama waffe yatuzaala abaana 14 n'alokoka, taata n'afa n'agaana omujjanjaba n'afa ne tumuziika mu luggya. Ffenna abaana ab'obuwala ng'agenda atukwatira amajambiya tatwagala mu nnyumba era buli omu akolagana na bbaawe. Yatugamba muvunnamire amalalo ga kitammwe gaago mugabuuze kitammwe, nze nnyammwe nze siri nnyammwe sibazaala ate nga mulamu bulungi ategeera bulungi. Kati ate baganda b'abalala bali ludda wa? Abo bali mu babba baabwe. Temuwuliziganya? Anti kati bba abasinga obungi abamu liba ssanyu lyabwe nga balaba waliwo famire ezimu ezitakwatagana oziwulira eyo. Abamu liba ssanyu lyabwe nga balaba wali obaddeko obulungi ng'embeera ekukubye oli liba ssanyu lye. Si famire zonna nti zikwatagana mwana wa taata. Abamu liba ssanyu lye kulaba nti luli obadde weeyagala osomeseza baana wa lugonvu. Kati bw'alinda ne kikkubanga kyo atamanya nti nange si yenze mbadde ntoola. Nange abadde obwange bwe mbadde nfuna bwe mbadde nteeka wano bwe naguzeemu wano. Saabujaabaase kuba singa nnabujaabaase osanga singa ndi ku situliiti. Tofunamuko kirowoozo kigamba nti engeri gy'olinako ku mmaali y'obugoye bwe wali otunda oba ogire ng'obuwadde on'omulenzi nsereka agende agire nga abutambuzaako kuno ku kitundu nfune oba wabutegekerawo? Mutabani wange bw'atambula ennyo amagulu gamuluma. Lwakiri ekizibu ky'amagulu? Era bw'omuyita wano ojja kukulaba okugulu kwe baakusala essayidi n'essayidi. So kati ekyo kibanga nakyo kigudde butaka? Ne mbutereka akambe berako eyo mu nnyumba eyo mu katandaalo. So kati tasobola kutambula naye? Atambula naye ngamba nti atambuze engoye eddo takisobola. Takisobola. Kale tusaba buyambi abantu abakulaba era abawuliriza story yo. Mpitira ku Nsereko, kiki ky'osobola okubagamba oba okubasaba mu kaseera kano kye weetaaga ennyo? Naye awo wakulukuta weegenderezeewo. Saba abantu abali eyo mwenna bamaama ne bataata mwenna abandaba. Mannya gange yenze Nnaalongo Nabwami Juliet. Nasaba abazira kisa mwenna abali eyo abandaba munkwatireko. Mulaba neewaayo abaana bange saabasuula. Ne mbazimbira ennyumba ng'eno gye musobodde okulaba munnyambe munkwasizeeko. Kuba nfuna buzira kisa asobola okunteerako ebibaati n'ettundubaala lyennyini linjokya lyonna lyazzeemu n'ebituli wano tumazeewo omwezi gumu n'ekitundu. Annyamba nkwasizeeko oba ayinayo ku bibaati ebikaddekadde naye bambi tufa munnyambe bamaama ne bataata nga nkoowoola bamaama fiina mwenna abali eyo nsaba munnyambe munkwasaganyizeeko nazze ensobi. Kuba singa kati abaana bange nsobola okubalabirira obulungi naye nsaba bakyala bannange mwenna muyigire ku nze nti abasajja balimbalimba siri kiddira bannange. Kuba kati kyattajjusa ng'enkaaba ng'enkomba. Abaana bange singa osanga basoma naye kati batudde bannuma.
kyokka bw'ogattako n'olubuto mu ddwaliro baŋŋambye paaka yo singizi ŋŋende paakinga ensawo naye ne byenteekamu sibiraba wadde akasuuka sikalina bakama bange mbasaba munkwasaganyizeeko munnyambe nsobole okufuna akasuuka ke ntwala okulaba nga nsumulukuka kuba olubuto lwo lunnuma wenjogerera naye abaana bange mbaleseewa nja kusanga ebisolo bibalidde nsaba munnyambe munkwasaganyizeeko bamaama Fiina mwenna bamaama bannakazadde b'eggwanga mwenna abali ayo bemmanyi ne besimanyi mbakubira omulanga nje mutuyambeko yanziza nnyo neyanzege bamaama ne bataata maama Fiina ali muzungu mwenna gye muli mujje mbalajanira bamaama ne bataata ekyokulya tetukirina tusiibirira amazzi nga bikera abaana ne bansamba mu lubuto naye siri kiddira kye nnakola ekyokuddamu okuzaala mbaneredde bannange tukusaba ogume mukama asooka akugumye Nsereko sooka ojja otuleko wano wasovaawo sooke tukongereko wali sooka osituke maama ateeke wali mukwatireko kateeke wali akasiikirize iza mutuule wali Nsereko tuulirako akiza waswa mugenzi eri mukasiikirize waswa nyonya kiwogo kiza oyo waswa mubadde mu Rolex kanzije katono tojjaawo mubaddemu akokulya baby bannange Katonda alina amaanyi kiza wansi okkakkane and you keep quiet, okay? Keep quiet, okay? Sembezayo wasa wali akasawo kange. Love you. Basobola okwambuka waggulu wali waswa amanyiyo waswa kati kwata genda ofune ku chapati kano genda nga mukalya n'ekiza mugende n'ekiza ulidde naye mwanguweeyo waswa leeta wano mbawulizeemu no bagende bajja kwetetenkanya akambe wanje genda n'eziri bazikuwe waliwo n'engatta eziri wano ezo zange kiza ezo ziri Just mugule chapati ndowooza. Waswa gwe gula kyoyagala erindazi. Nsereko. Oli otya? Kiza. Ogule ekikomando kya 10. Oli otya? Amanya go gwani. Nsereko Savi. Olina emyaka emeka? 13. Obadde osomera? Hillview Primary School Matanga. Genda mugule. Which class? Primary 6. Kiza mugende mugule ekikomando. Okugulu tekukuluma? Nedda. Tekukuluma? Ye. Amataffaali gali otandika ddi ogakugula? Yangu. Natandika wano nga wakayitawo weeks 3 wetwajjira wano. Ziri anko zaakuwadde. Sobolinde wakati. Anko zaakuwadde ziri. Wali wafunira ekirowoozo ky'oggako. Mama basooke bampeeko kazindaala kano. Sobolinde wakati. Jantu genda mbadde okubira amataffaali. So ono ye muwogo gwe babadde balya. Wetujjidde nga kino kyekyemisana. Musooke muddeko ko wali. You go. Yangu eno mujje. Baleke bagende basooke bafune ekyokulya. Bate banonayo ssente wali. Okay. Kanka kwambaze kano. So Nsereko wange. So baganda bo kino kye balya.
Even you? Yes. As lunch? Yes. Even as a supper. And even supper? Yes. Every day? Yes. How do you survive? Sometimes we can go in people's gardens Mm. and we steal some jackfruits. Just to steal? Yes. You don't just ask them to give you? They are not there. They leave some because their gardens are too far from their homes. So that's why you use that chance Yes. to go and survive in that way. Yes. Do you know Luganda very well? Yes. Okay. Kale, emmere y'abantu tetugenda gidibaga katusabe Mukama just akyusa embeera. Bloka zino ozikubira side ki? Awo. Wano. Yeah. Jangu omubuliro otandika ddi ojjawo ekirowoozo ky'okugamba nti kokuba bloka? Nalaba wali eri abasajja nga bakuba bulooka. Nange ningamba maama. Nange kanzije nkube bulooka wano eno we naaba nfunyeemu ssente nga ngenda ku ssomero. Naye ate sisobola zootya naye ze nkuba zeezaate kasimanyi we bazikuba bulungi. Ze nakubawo wano eno zinate ziri wali. Zino ze wateeka wano? Nga ozitaddewo zikalyewo? Zaalabadde zaakaze naye wano wabaddewo ekituli. Nsalawo nyongerezeewo ku nnyumba. Kati amazzi ogajja ludda wagakuba bulooka wano? Mu kalitunsi. Ogajja eri mu kalitunsi wansi? Ye. Kalitunsi wakoma ye wali ekitoogo? Ye. Olunaku okuba bulooka mmeka? Olunaku nkuba bulooka 5. Fifite? Yes. Ozikuba nga oyagala zitunda? Ye. Kufuna fees? Ye. I'm sorry to ask this guys. Monsonyiwe. Wakati nga like engeri gy'olyamu ofuna amaanyi agakuba bulooka? Bwe tufunye ekyokulya naye tuba tetufunye enkuba. Naye muba temufunye kyakulya? Ye. Weekakana okuba bulooka? Ye. Kugulu ki okwafuna obuzibu? Kuno. Leka tulabe. Wano. Wano. We baateeka ekyuma? Ye. Kuno tekwenkana na kuli? Ye. Kuli kwe kuwanvu? Kuno kwe kuwanvu. Kuli kwe kuwanvu? Kuno kwe kumpi? Kutera okukulumamu? Muviivi. Kukulumira muno maviivi? Kati kwe kugulu kwe kumu kwokozesa mu kusota obudongo? Ye. Kiki ky'oyinza okusaba abantu abakulaba? Badde nsaba banyambe nzireyo ku ssomero n'okututerawo ennyumba. Badde nsaba batuyambe n'okufuna ekyokulya. N'okufuna ekyokulya. You're just 13. Bw'oba okyali Omukama ng'akuwadde omukisa buli kadde buli lunaku yisa emikono mu maaso go Omutonzi omwebaze olw'ekyo kyakuwadde n'ekyakubeereddewo. Maama atera okunyumizaamuko ku bizibu? Embeera n'ogiraba? Kiki ky'osinga okusaba Mukama bwe muba musaba? Tuba tusaba. Tuba tusaba batukuume tubeerewo. Kubanga ebisolo bijja wano eno ekiro. N'okuddayo ku ssomero. Ebisolo bijja ssaawa nga mmeka wano ewaka? Ssaawa nga 67. Ez'ettumbi? Ye. Obimanyi ebisolo ebyo ebitera okujja wano? Tetufulumangako kubiraba. Naye nga bijja ne bituuka ku nju? Ye. Abato baba beebase? Ye. Bo tebamanya byabaddewo oluusi?
So gwe ne maama musula mulaba? Enkuba yali etonnyeko nga muli wano? Embeera ebeera etya ng'enkuba etonnye? Tukwata obutaasa netulembeka amazzi agabeera gayiika mu nnyumba. Mu kiro? Nga bwe mugayiwa? Olunaku maama lwe yakuleeta wano wasooka kulowooza ki? Nali manyi nti no waliyo ennyumba. Naye twagenda okutuuka nga tewali nnyumba. Maama n'agamba tugenda kusiba amatundubaali. Nga nago gaali tegaliiwo. Tusooka ne tuteekawo ebintu ne tutuula. Enkeera waalo ne wabaawo abatuwa amatundubaali. Tusiba ennyumba. Wasavaivinga ng'otya nga maama ali mu ddwaliro e Makindye? Nali ngenda mulamuzi w'oteeri maama ze yali atera okugulamu emmere. Neewola emmere. Ng'obagamba maama agenda sasula? Like how many days? Like you did that for how long? 4 days. For 4 days. Nga mami taliiwo? Yes. So, requirements zo ziyina esobola okuzzaayo ku ssomero? No. Ofaayo singa maama n'abantu abazirakisa bamuyambako n'oddayoko ku ssomero naye nga siri eriri gy'obadde osomera lya wansiko? No problem. Yes. Tofaayo osobola okuddayo. Kale, abatulaba ku Mukutu Vicky Exclusive nkyabeebaza okuba nga mutugoberera. Ensonga ya maama ey'olubuto lwe, baana balongo 2 be bali munda, already alina abalala 3 abali wano wawangaalira nga tugitadde ku bbali. Wano wa P6 essaawa zino semicandent ayagala kuba nga addayo ku ssomero asome ne banne. Last year, how did you perform? I got a first grade. First grade? Yes. Ozze ng'osoma otya? Bulungi? Yes. Okay. So kale, byebyo bye nsobola okubasaba mu kiseera kino. So bw'obukeera ng'olinamu ku maanyi ogenda? Ntabula ettaka. N'otabula ettaka. Liri? Joro nja kusaba oggyeko wano. Kiri ekinnya kya ttooyi ani yakisima? Ye yabasimirako. So zino bbulooka sofa olinawo bbulooka nga mmeka? Zino ennamu zeeziriwa? Ze zino oba ze ziri? Zino ne zino. Zino n'eziri? Ze nnamu. In total olinawo mmeka? 700. 700. Your goal kuweza blocks maker? 1,000. You need 1,000 bricks. Yes. You expect how much in 1,000 bricks? Mami amanyi price. Yes. So your role just kukuba bukubi bricks zino. Yes. Ebisigadde tobimanyi. So kati lino ettaka limazeewo bbanga ki? Lino nali kubeera wiiki ewedde we nalibika nga sirina maanyi, nali ndwadde erikala naye ku makya nva simaliri. Kati leero osimyewa? Wali. Oyongeddeko n'osima wali? Zino zonna ozikuba oziteeka wali wezikalira? Nensimba. Then bwe zivaawo n'olyoka oziteeka wali? Kati ogenda zitunda nga temuzookyeza, omanyi okuzookya? So oyagala bazitundirewo nga bwe ziri? May God bless this family. Kale katugende tutule wali ewaliko maama. Amuleerayo yino Jola. Okay. So maama osobola otuulirako awo?
mu ddwaliro ogenda kuddayo nga 19 nga 19 mu guno omwezi lwe bakugamba nti lwoba ogenda n'ebintu yosaa yakusumulukuka baŋŋamba nti bwe biba nga kinkutte n'ensumulukukira eno siddayo sobola ofuna eddwaliro eddala kuba okusinziira gye nalaga wala nnyo banabi babuulira ne baŋŋamba okomawo 19 naye woba totuusizza ng'ofuna samuweya w'osumulukukira serako mpaako ku ripooti yo ndabeko so bw'oba totuusizza nnaku ezo kiryokke iye ku buliri bwange kiryokke so kati olunaku luziba bwe ruti ng'oliwa wali wano tewaba kasiikiriza ettundubaala erinjo ky'olubuto mbeera wali mu kati emmanga nga neeyambudde buli ampitako nga mpitako awo bano abatera oyitawo bante ne bano ababa bazze olulambula zipoloti zaabwe ne buziba ne tukomawo tubeera awo emabega awo ojjamu lipooti gye baagala lipooti muno teriimu eri mu luddewo eri mu bireete so omusajja yali yateeka abaana bano mu ssomero lyali ly'amaanyiko abatulaba lino essomero lya Hillview Primary School lisangibwa Matanga mitundu by'e Masaka so omwana ono gy'abadde asobera bino byonna bintu bye bya mwaka mulamba end of term 2 report of course ya performingira ddala bulungi nnyo so ekitegeeza nti omwana ono abadde asoma bulungi yasobola okukola 12 aggregates that is first grade still mu term 2 term 1 kati eno ye last term eno yakoze first grade aggregates 11 ekitegeeza singa aba talina stress z'awaka nabimusumbuwa asobolera ddala oconcentratinga n'asoma obulungi okusingakoko wano kale so bitereke bulungi anytime ogenda kuddayo ku ssomero wulidde I promise you lwakuba anyway kale gye musinzira okutulaba okutugoberera n'okuba nti mutambulira wamu naffe tubasaba akatono konna ke mulina mukatutere ku namba z'essimu ezo eziri ku screen omukyalo ono asooka afune ebyetaagisa mu kuzaala nze ng'omuntu kyensoose ekyo biki ebyetaagisa mu kuzaala kubanga ennaku ziweddeyo asuuliridde abaali babaddeko n'abakyala ab'embuto oba abakyala abaali babaddeko n'embuto akaseera kano mukyala Juliet kayitamu musobola okukategeera kiki kye kategeeza eri obulamu bw'omuntu nakazadde regardless ennyumba ebibalumba n'ekifo mwe bali wano we tuli mu Kyangaala estate I don't know tujja bawako area view y'ekifo kino it's a clear just bobe nga bobe bakirimu basula wano balivingira wano bulamu and all that 10,000 2,500 omutwalo 5 oba 10 kyonna ekitono ky'osobola okukwata ky'amaanyi era kya mugaso kisobola okukyusa obulamu bwa mukyala Juliet n'abaana be obulamu ne bukyukako ne bwawukanako wano we buli oba oli awo olwaleero we buli nze Vicky atasinkanya atakuumira mpeera abansinkanye mu updates endala eziddako mweraba